Ochalaba okwanjula n'embaga. Amount saba akayimba linda. Akayimba bakayita running. I'll be right beside you, like the wall of Jericho. They don't know. Amount kuoka sabyaso. Akondo wile mukama yakayimba. Wa. Nenandujja. I'll be soldier for Abantu bawengalo. Ensene ne mulimba. you should know I got and you don't need to get me to Ensi yonna yettanira nsenene. Ate ne twebeera. Ako tukayimba fena. Bafuna. Happy birthday to you. Dorini. Happy birthday to you. Dorini. Happy birthday to you. Amount boy no kwata keke yo nga bagisala. Okola gisala ko gikwata Tapezo gwobi nesate gwobi je. tabitia. Oyo yakolanga mu police be bakubanga tia gas. Amount n'amanyi okukoleza amayumba. Abadala bakolezeza. Kale. Ekirabo petukirese. Kati baby kansalesa. Kujenga mweyagala. Amugamba thank you CEO thank you. Kati awone kasale increment ukajira. Keyongezaawo. Musala. Baba bamanya nti ono abadde omu naye afunye obuvunanyizibwa bweyongera. Bosi nakugira ku mukolo munnange. Ogenda okulabirawo ng'omusala gweyongedde. Nze ne mukulu kaddo tugumiikiriza keeke ebbanga lyonna bw'eneetuukira. Kiwatyaluwa. Kimera. Ayoola keeke. Agiswamidde mu koona. Alina akabato katono naye baaba. Olowooza kigere yakagiswamye. Agambye MESSE nkunyuulirayo akafu. Siduka. Balumbye. Mulirwana akulima nebataye. Kikwera kuviiki leero. Oyamanyiwo. Simu yange ogirabye. Balinga abatabiriiko naye baaba. Badigida poloti ngerere. 15 eka. Deota TV tukole. Super FM kinana munana katanyeze cyane. Kale. Kale bulizi. Tebikyali muhaaga eby'ennaku zino. Anti COVID naye yatuleetera obuzibu. Mpozi omukiga gye tuwona te? Agaha. N'omuddamu otyo? Agahe. Kwashira umfamile yitu kujawa nyankole kunda munonga ako kunda nkagala nnyo kunda mpaka rasi sogole nti bajjamu okuba mpaka rasi abajjamu agala mpaka rasi iwe niko rasi agambye ndiye kuwe kayayita mukasengejja tukume engalo ez'amaanyi era ng'agenda kukwagala obulamu bwe bwonna mpaka amiina kyokka mwannyinaze bannange ono alinga asabire wa bugingo ewa bugingo ekintu kyewunzikamu haleluya amen dola kwebalizaako mukama ku kyotuuseeko ne my brother Nicholas era antumye kyoli omubwati wangi kadde munyaago omubwati n'abali ku kikomera bakawulire you are the one and only agumiza school fees agambye olaba ekimuli ekyo kya red kala ya red kala nagira kala ya red eyo nga omusaayi gwe guli mu red kala your body omusaayi gwe gwa red omulimuli mu musaayi omulimu mubiri wamutuuka wala mu musaayi toba omujulizi mu kanisa
era mbawongeddeyo mu maaso ga Mukama. Amiina. Mukama abakulembere New Chani banyika musaayi gwe olugendo lwe aba abakwatako mu linnya lya Yesu. Amiina. Tukyandifaganya lukundo ya Yesu. Akati ogenda okuwulira eddoboozi Kale. n'obuseko. Kale. Bannange Lady D. Tusanyuse kulaba. Okulaba n'obunnya ku matama bula bafuwa media okufuna dimples. Famire yaffe ey'Abakiga. Nza kubuzaako nzalina ebyonna Sharita. Lumia neyefumbiza nobeyo. Bannange ng'onyumye. Ng'oli mulungi. Bali kwagala MESSE. MESSE alinga muganda wange kubanga tubeera ffenna buli lunaku. Yes. Naye bukyanga oyingira mu bulamu bwe bannange yeeyagala. Abanne yeeyagala. Yeeyagala, anyirira, ayambala bulungi, omupakingira n'ebyokulya. Manyiraavu bwe balina kunzaalira mwana mulungi era nze lulabeera ndaga ebifaananyi abanaye bonna balungi naye bwe bali kunzaalira mwana mulungi Obujulizi butandise. era yongera omuzaalire bananga akwagala. Nsaba Katonda abakumire wamu gamwagala nawe mutyo. MESSE nno yatumye naye ajula okugenda wali abyeyogerere. Asigalewo. Sharita ayogera bitono kubanga nina omukolo gw'enkya. Ebigambo ebimu kojja obbimpa. Okwogera. Ngenda ku mukolo gwa bajjo ne fulufiga. Ate gunnabaawo. Hey, 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 chigadi, mikono yaffe. Wana tusanyusa nnyo okubeera wano ku mukolo guno. Gayi wange ono MESSE bulijjo omusajja musanyufu naye kasookera nga asisinkana bebi eno ne programu ezengera okunyuma era mwana we bali muwa inspiration n'omusala gujja kulanya kubanga buli lwayingirayo ng'akyapa bucyapi kubanga obukyamula tulina kulaakulana naye mwana mwenna abaze ku mukolo guno bannange mwebale nnyo okuberekera ku Doreen ne MESSE mwebale nnyo okubeera wano webabeera aba witnesses ku mikolo nga gino kiyamba ekiravulava okuwangaala ate mwana nze ngeyaleeta olunaku lw'abaagalana mu Uganda Valentine nsanyusa nnyo nti mu mwezi ogw'ekiravulava bwemwagalanidde mbagaliza okwagalana okwakatawe mwagalane mu kimansula effena kitukube ate effena kitutabule butabuzi kintu kitambule gwate lwakinedde naye nga ffe aba Super FM olunaku lwalwo bwabano twali kyetugenda gamba kujjako nti tubagaliza the greatest relationship, love and romance ever. May God bless you guys. May God be with you guys. Mwebale nnyo bannyo Kati tubeere tugamba nti atuliza ku kinaana mulala kutonze ttaano Super FM. Jago twalamusa kuno banirizaku kitaawe kyaffe kya Old Trafford nga ttiimu ya Arsenal efaafagana butereevu nnyo ne ttiimu eri ya Manchester United era nga twogera kakati osinziira ku ttiimu ya Manchester bamaze okuyungula ttiimu yabwe kabapasa munange ate Vian Junior atwera na programu etandise. Bw'atyo MESSE Bontwe yali mugola ne sectorini batandise okatono omupiira agenda kuba tachi wakati kati bayitawo tolimuuna agenda okutenda ngalonga kuvaako bannaawe. Mpira bwe gutyo MESSE Bontwe ageza okubeera ng'ayitawo katono munaffe agenda okubeera nga kupapasa okusanga Tolini Kimuli Alex Newuno Kaji. Edakiika 26 gomnaga awuliriza 88 atuzeta Super FM Alex Mulige gange agenda okwetopera najaguza makati katono gomnaga awuliriza MESSE nawe gukwate. MESSE nawe gukwate. Gukwate. awo neyingira abakozi ba Super abo bandiseko mu ddiiro Abu, where are you? Stuart, where are you?
Agolo mwami bwe nali ntandika okuyimba yajja nambirira mu kayimba kange ke bayita ku mawenka naye teyansasula samusasula kakati leero nsasudde tomanja kumanyindidde bwereere nange sikyabanja kuledije abiina Pastor Peter kwebaza nnyo byonna byewankolera nga ntandika taata tuyanzeege muto wange oyo senga gwataddeko ekimuli ekyenjawulo yempiirwe Nicholas bwe yakula n'anoonya erinnya erinanoonya ssente mu Uganda yonna otyo nayeyongerako erinnya erya MESSE era mpiirwe Nicholas MESSE atuula mu kaalo kalagagga bonna gye basinga okutuula wano emunyonyo mu kibuga ky'e Kampala. Oyo nno muto wange mukozi ku Radio Super FM ate ng'alina n'emirimu gye emirala gye yeekozesa okulaba ng'obulamu bwe bweyongerayo ate nga bukulaakulana. Mpiirwe oyo azaalibwa mukadde waffe omulungi ennyo Posiano Kamagara ng'oyo ye taata waffe atuzaala nze n'oyo MESSE. Era taata waffe oyo yamanya n'entalo z'ettaka ziribaawo naye bakira eringi ne tumubikako ettonotono kati we twogerera mugenzi. Era tuva Kaala Amatenda akamanyiddwa nga Kaiho mu parish Lwensinga eri mu subcounty ey'Endayisa mu district Lwempala. Eyo nno nga gye tuva Lwampala okutuuka wano e Kampala we tuweerereza emirimu gyaffe. Ffenno wano tuva mu Bwakabaka bwa Buganda weewaawo kubanga tweddira Nsenene essebo. Omwana omuwala abaleese wano yembeke Kadoren weewaawo. Oyo n'azaalibwa mukulu wange atudde awo Sendabula Morris ng'atudde ku mutala guno ogwa Nateete Wakaliga essebo. naye abamu bwe bamanyinga Lungujja Kitunzi nga Nateete wano Nakaliga. Kano Doreni oyo muzzukulu wa Kalanzi Lawrence agalamidde ebuwaya Sazi buwaya ate era najjabira muzzukulu wa Masembe Morris najjabira muzzukulu wa Kalibala. Ffenno ng'Abaganda tubeera n'olujja kubanga ava mu lujja lwa Ndereya byakufuna Kalibala n'amuyunga butereevu kw'olunyirira nga ye Kalibala. Makagano olese muno bwolonze mu bangi saagala ate kuwulira nti olunaku lukyaki akubiirimubiiri yono kundaze era bintegeere nenjagala nti byenire ddala paka taata omutwalo omukuwadde nawujja ku mutima gwange kiriza okutuzaala tuyanze byonna byetusabye bigenda kukolera mu ebisabye tujja kubeera ffenna Yesu Kristo. Muri beinene kyebava bagamba nti tonjagale wabalungi mufamane tebakimanyira besinga mane kyovolabanga sitidde buliranga sitidde okukwagala nze sitidde newe bamalamu amaanyi mukwano nze sitidde buliranga sitidde okukwagala nze sitidde eyo yasaini ya lavo my love mpakulukusa mbelewo full time you stay full time nga bwenjagalira nkikola all time Bangamba olina some guy nga kutwala Sweden nga woyagalira kusalisa katiketi naye nze guliko sirina za maternity mpalira naye ne bwentya mmalirizanga nkonkona enkya bebi ninga baka bencha Ochalaba okwanjula n'embaga.